Omulabi waffe wa Kyaggwe TV kwaniriza bulungi nnyo webale kubanga otulaba onawo osinzire kubanga otulaba. Erinnya nze Richard Ssentaayi muzzukulu w'ebya nsibuka nakasongola mu nteekateeka zaffe ez'enjawulo ku TV eno tukuleetedde bingi nnyo era njagala okusoosotolera pulogulaamu okikola otya. Pulogulaamu okikola otya tugenda kubanga tutambuliranga mu buufu obw'enjawulo omuli okusisinkana abantu ennaku zino bye tuyinza okugamba abakozeemuko ku mannya nga tubeebuuzaako engeri gye batambuzaamu obulamu bwabwe. Bangi nnyo oluusi babaako obwanguzi bubatuuseeko naye bwe tuba nga tukwataganye nabo tulowooza nti gwe munnaffe osobola okubaako ne kyoyigamu. Nze Richard Ssentaayi muzzukulu w'ebya Omulabi waffe omulungi owa Kyaggwe TV nkwanirizaako era nenkwebaza egyo egikuteganya gyebali gyonna okusinziira mu ngeri gy'ogikolamu. Nze Richard Ssentaayi muzzukulu w'ebya nsibuka nakasongola omwanjuzi ate era omutesitesi owa pulogulaamu okikola otya. Kyaggwe TV tuli ku mutimbagano osobola okutunoonyaako ku YouTube ogenda bugenzi nossaamu Kyaggwe TV. Tukusaba nti ekyo bw'oba okikoze subscribinga osobola okusharinga ne banno ne bongera okumanya ebikulu bye tuba tukuteekeddeyo ate era n'okulayikinga nakyo kikulu. Kyaggwe TV mu mpeereza zaffe ez'enjawulo twongera okukolamu ennongoosezo okutuusaako ebyo ebisingawo ku nsonga ey'amawulire nga bwe tugakuwa mu mbeera eya bulijjo. N'olw'ensonga eyo kwe kukusoosootolera pulogulaamu okikola otya. Pulogulaamu okikola otya tugitaddemu ebinnonogo nkuyanja era nga mu bye tutunuulidde kwe kubanga tutuukirira abantu abalina kye bakozeewo mu ngeri y'erinnya naye nga mu bye bakoze bwe tuba tukwataganye bulungi nnyo tusobola okuba nga oli awo tubeeyambisa naffe okubaako kye tubayigirako. Mu kino tugenda kutunuuliranga abantu mu biti ebyenjawulo. Yogera ku basomesa, yogera ku balimi, yogera ku balunzi, bannakatemba, bannabitone bonna okutwaliza awamu nga tumanya ensonga bwe zitambula. Era olunaku olwaleero tuli wano mu kibuga eky'Emukono era mu maaso gange nina ssentebe ow'ekibiina ekya NRM mu disitulikiti eno ey'Emukono si mulala Hajji Twahir Ssebaggala. Abasinga mumumanyidde nnyo mu nsonga ez'obukulembeze naye ate naye ng'omuntu alina bizinesi endala zaddukanya era nga mu zo ezimu ku zo mwemuli okutunuulira ensonga eno ey'emmwanyi musuubuzi mulungi nnyo ekitegeeza n'ebizikwatako byonna byonna abitegeera bulungi nnyo. Gwe tugenda okuwayaamuko naye olunaku olwaleero tujja kutunuulira ku luvo lwe tumanye nti ng'oggyeko omuntu okumwegombera wano w'omulabira waavudde kikuwa ekyokuyiga omanye nti ebiseera bisinga basooka kwavula ng'olugero lwe lugamba wano ewaffe mu Buganda. Ate era tujja kumutunuulira ku ludda olw'obukulembeze atutwaleko ne ku ludda luli olw'ebyenfuna. Then ajja kuba atunnyonnyola ebintu bino ebibiri asobodde atya okubanga abiddukanya mu mbeera eya bulijjo. Era nsikiriza mukwe akubuuzeeko tugenda kutandikirawo tweyongere ne pulogulaamu okikola otya. Tegeera bino era lindirira bingi byogenda okuba nga ofuna kamukweko. Hajji tusanyusa okukulaba. Amannya Hajji Twahir ndi chairman wa NRM nga bwe muwulidde owa Mukono disitulikiti ate era nga ndi musajja musuubuzi ate era nga ndi mulimi. Ndi musanyufu okubeera nga ndi nammwe olwaleero abalabi abawuliriza abaagazi mwenna mbaaniriza era neebaza mu abatesitesi ba pulogulaamu eno okundowoozaako nange ensi esobola okuba nga entegeera eyongera okuntegeera. Ensi emmanyi naye okwongera okukumanya n'okutegeera kya muwendo. Tweyanziza nnyo tweyanzike. Omuntu bw'ayogera ku Hajji Twahir Ssebaggala Hajji yaani? Hajji Twahir nzaalibwa Kasawo eyo. Nzaalibwa Kasawo naye Hajji Ssebaggala kati abasinga okumutegeera bamutegeera mu byabufuzi naye abalala ate bangi bantegeera mu busuubuzi bw'emmwanyi. Naye ennaku zino kakati we natuuka ndi musomesa n'okubuulirira ennyo abavubuka kyesinga kati okuteekamu essira kubanga ntunuulira nnyo gye nvudde wange ne neebaza Katonda ne ŋŋamba nzaani gw'otuusizza wano. N'olwekyo ntera nnyo ennaku zino okugamba abavubuka kye bayita ensi kukola kwekolerera
kwewaayo bumalirivu kikyoyagala mu bulamu bwo obeere. Era mu kiseera kino nze buli lwe mba ntunula bwe nti buli lwensiŋŋana abavubuka mbagamba gwalina emyaka 25 okyalinayo emyaka 7 tandika ogipulaningira tandika ogiteekateeka onoobeera etya mu myaka 7. Kati fe olwaleero tera nnyo okusesa abavubuka kuba kati bensinga okwagala kubanga bo bwe babeera bawulira zi rediyo zi TV bannabyabufuzi nga bali ku kimu gavumenti etumisizza obwavu. Gavumenti yetulumisizza obwavu naye ekyokulabirako kyangenda nembuuza abantu mu trading center mu Kalajina Kifuma Kasawo wano Mukono tibameka ababaddemu boolabanga bali bulungi nga gavumenti yebawadde. Nabadde ku mukolo ogumu neŋŋamba abantu nti okukuwa akabuzi gavumenti yekuleetere n'ekuwa embuzi kukuyambako naye tesobola kugaggawaza. Tugenda kujja waawo katono nnyo omuntu yanjagadde okumanya buli muntu abaako negyenvudde wewe ku nsonga ez'obuyigirize n'ebirala ebiringa ebyo kuba tulaba obukulembeze bwetaagamu obumanyi mu nsonga ezo. Oyinza otuwaako ekitono ennyo ku nsonga z'obuyigirize? Kakati awo ku nsonga z'obuyigirize nze nasomera Kasawo natulira mu Banda Primary School nentulirawo P7 neŋŋenda saagenda nnyo nakoma ku senior 4. Naye bwe tubeera mu bino ogenda n'osomeyo ka koosi noga nti kansomeyo ka koosi kano kanyambe mu byobusuubuzi naye nga nze awo wenakola ki wenakoma ne twetaba mu koosi olwo n'okasomayo emyezi 6 n'ogamba ekyo nakyo kinnyongeddeko. Oyogedde ku nsonga eyo ey'obuyigirize essaawa ya leero waliwo ekiri mu bantu nti omuntu okuba obulungi ayina kubanga asomye nnyo okusinziira ku bwetulambuliridde nti bwamala simu ey'okuna n'ogenda n'obaako omulimu gw'osoma. Kino kyakuyamba kitya okutuuka ku ddala liwatuukako otuuke n'okuba nga oli watutumu mu nsonga z'ebyobusuubuzi? Buli lw'otandika nga weetandise obeera n'ekiruubirirwa. Ulevu w'otandikira oyinza okuba nga wolabira ebintu naye buli lw'ogenda weeyongerayo ofuna okusoomoozebwa n'ogamba ndooza naaligaseeko kino. Omuntu yenna atafuna kusoomoozebwa tasobola kugaziwa oba kulaakulana. Naye kati ffe twatandika okusuubula emmwanyi ezo nga tuzisuubulira ddala mu byalo mu bantu abazinoga. Eyo nze gye natandikira okusuubula emmwanyi. Bwe nsuubula emmwanyi ezo nazisuubula ndowooza omwaka nga gumu nga ngula mu bantu mu kyalo nzibagulako ku miti. Naye bwe nalaba nga ssente nzifuniseewo neteekawo miizaani nenfuna sitoowa neteekawo miizaani netandika nange okugula emmwanyi ku miizaani ezo. Tuli ziri zaalinga z'amalebe otuuka ku mulimi n'oteeka mu ndebe n'ogipakira n'opakira mu kutiyayo neewera n'otwala ku sitoowa yo oli n'omuguza. Naye mpola mpola awo nemanya nti kati ntaddewo miizaani kubanga nakiraba nga bw'oteekawo miizaani abantu nga 10 bajja kukuleetera ng'osobola okugula mu loole ennaku 2. Ekyo kyanyamba nnyo bwe nateekawo sitoowa neteekawo miizaani netandika okugula emmwanyi ezo. Omwami baamuyitanga Muyanja yalina ekyuma ky'emmwanyi Kasawo awo naye kati yafa ng'emmwanyi naye bwazimala okuzisunsula azitwala Coffee Marketing Board. Biseera ebyo nga Coffee Marketing Board yekola ki yegula emmwanyi za Uganda yokka. Era emmwanyi ezo President Museveni we yajjira mu buyinza yazisanga nga yaziteeka bwe yavunjisa ssente yaziteeka ku ssente 24 kilo nga bw'ogitwala ku kyuma bakwongeramu ssente 10. Kakati bwe tutyo bwe natandikaawo naye bwe tutuuka mu mwaka ogwali mwaka gwa 87 omwaka gwa 89 neŋŋamba bano kiki bakola nze kyekisobola kukola benguze emmwanyi. Bwe mbanga mbadde nange kati nzigula ku miizaani nenzibaleetera ne bazitwala mu Coffee Marketing Board nange nsobola okuzikola ki okuzitwalayo. Awo nange netandika okugula emmwanyi zange nefuna ekyuma kiri mu Gwali Mutala awo bagiyita Gwali Mutala Estate. Mwami kyanga mugezi Tamale yali nannyini kyo
biseera bwe natandikira yali takyasobola kukola mirimu egyo nga mulwadde. Netandika okusunsula emmwanyi ezo mu kyuma ekyo, netandika okutunda kase. Luli yali nga atunda kibooko ku byuma, netandika okutunda kase. Mwaka gwa 9 natandika okutundira ddala kase nnyo. Bwe ntyo ne tuba nga tutambuza kasoyo natambulira ddala ebbanga atunda kasoyo ne Coffee Marketing Board. Naye gwali mwaka gwa 88 President Yoweri Kaguta Museveni n'agamba nedda buli munnayuganda alina right okwetundira emmwanyi z'ebweru w'eggwanga. Buli omu agenda anoonya akatale. Kati abantu abaali batunda emmwanyi mu Coffee Marketing Board ne batandika okunoonya akatale e Bulaaya, ne batandika okutwala emmwanyi wa ebweru. Bannayuganda abamu abasobola okutwala emmwanyi ebweru mwali mwami Paulo Mugambwa, mwami Misera Lubwama, Katozi Goti n'abasajja abalala, mwami Zinunula n'abalala bangi bannayuganda, naye baakoma emmwanyi nga zibasaze olw'okuba ekintu baali bakiyiga biyizi okukolagana n'abazungu n'engeri y'obutale obwo. Kintu kiwanvu awo. Bwe batandika bwe bati abantu abo era nga betuguza. Mwami Mugambwa yalina kampuni nga bagiyita Kyagalanyi, yatandikira Namaliri najja Nakanyonyi awo, kati nga gwe tuwa n'abeera ne Kampala wali okina na Coffee Marketing Board. Naye bwe yatufuna obuzibu yajja n'abazungu, kampuni era bagiyita Kyagalanyi era ekyaliwo. Kati kampuni yonna ffe ntandika okugiwa. Fali abo abaali abakozi obulungi naye twesiga, netandika okutuwa ssente netuginoonyeza emmwanyi n'ebusoga eyo yonna. Nagenda nnyo ebusoga eyo ebiseera ebyo ababaka ba Parliament yali NRC, nefunayo omubaka omu yali nga Kano Kateregga, kati yafa nga alina loole ye yali agifunye empya n'engifuna netandika okugisombesa emmwanyi ebusoga. Kakati bwe tutyo nga tusunsula emmwanyi ezo, naye kati awo nawo ne tumanya omutendera ogwo nga tulaba okusoomozebwa weekuli. Omuntu bw'oba n'okulaakulana onoonya nnyo nti oyo muntu nga nze kikyakola kye kisobola kukola, nange kankigezeeko. Obumalirivu kikulu, era nange kye nakola ne ngamba nange nsobola okugradinga emmwanyi zange. Waliwo okuprocesinga omulimi ng'azireese ziriko za kibooko ze tuyita kibooko nga kyaliko kiri ekikuta, n'ozisunsula mu kyuma ne kijjako akakuta. Kati kyo kiri ekyuma bwe kimala okusunsula mu lufuutifuuti tuziyita FAQ, Fair Average Quality. Akati emmwanyi ezo buli muntu z'aba atwala, naye kati ate bw'otuuka ku mutendero gwa grading, kyekino ne President wa Uganda kyabadde ayogerako ekya screen 18. Kati ne tutandika okuva ku mutendera guli ogw'okutwala nga obutwaza emmwanyi e Kampala, ne tutandika okugamba naffe tujja ziguza abazungu. Ng'emmwanyi ezo bw'omala okugula kaseewo oyo omutwala mu mashini e Kampala, n'ajjamu obukutakuta obusigaddemu obuyinjayinja, bwe buyita black beans, bwe tuyita chalk white, nesigala emmwanyi ya kaki ng'omutto ogwo bw'ogulaba. Kati emmwanyi eyo ekyuma kinitandika okugamba kigijjamu screen 18 yempeke yesinga okuba ennene, screen 15 yeri awo medium, ate screen 12 yempeke ki entonotono. Kati wabeerawo n'obulala bwe tuyita 1199. Akati emmwanyi ezo bw'omala buli emu mu sets mu $, erina bbeeyi yaayo. Kati bw'oba oyogera n'omuzungu omugamba nti nina screen 15 box, kati nga bwala box zino container egenda mu ttani 2, nti ngenda kuwa screen 18 box 2, screen 15 box 3, screen 12 box bweziti. Akati nyenga akulya sense wagenda okukola ki. Akati netuuka naffe ku kuleve eyo, era awo wetukola ki wetuli. Katono nnyo kambuuzemu Hajji, okusinziira ku ngeri gy'onnyonnyodde tulaba nti omutindo gw'emmwanyi mu biseera ebyo gwali muyitirivu. Kye simanyi omuntu ne mukadde kano oyinza omuwa assurance nti bwe mwakolanga ebintu mu biseera ebyo ng'oggyeko tekinologi gwe mweyambisanga, emmwanyi ekyali ya muzinzi ne mukadde kano? Emmwanyi kyekirime mu Uganda wano naffe Katonda kyeyatuwa ekisinga n'eggwanga lino okuba nga kiyingiza ssente nnyingi, naye obuzibu bwe buli nti abantu naddala wano mu Central mu kulaba, kubanga nze entambula
namala ennaku nga 12 nga ndi mu western nsomesa abantu mmwanyi netambula Ibanda mbalala mu tawuni nekuba olukiga ngenda ekaabooko eyisaka namalira Lukwingiri tungamu eyo yonna yonna netoloola buli kitundu kyayo kirimu kyendaba nti kyali munagera n'ekitongole kya UCDA n'olwokuba nti nalina experience mu mmwanyi ezo nga nsobola okuba nga njogera nabo. Omulabi waffe omulungi owa Kyaggwe TV tukyagenda mu maaso ne program okikola otya nga bwe nakutegeezezza nti nkyaziddwa mukadde waffe Ssentebe owa ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM mu disitulikiti ey'e Mukono Hajji Twahir Ssebaggala tugezaako okuba nga tuwayamu naye ku nsonga ez'ebyobulimi nga bwe nkutegeezezza nti takoma ku bya bukulembeze bwokka naye n'ensonga ez'obulimi agezaako okuba nga nazo aziddukanya. We tuwumuliddemu awo akatonotono abadde atutusiigira ekifaananyi eky'ekirime eky'emmwanyi essaawa ya leero bwe kiyimiridde era ng'abadde agezaako okutulambulira ku ki ye kyalowooza nti singa kiba kyongeddwamu ekirime kino kisobola okusigaza ettutumu lyakyo lyekyalina mu kusooka newankubadde nga kikyali ky'amaanyi engeri ensi eno gyeyimiriddewo ku nsonga z'ebyobulimi. Katweyongere naye. Ekigambo ky'emmwanyi kino mu nnaku zino kirimu obuzibuzibu. Ekisingira ddala okuba nga kireeseemu obuzibu ke kawuka akali emmwanyi nga kakaza obuti. Kawuka ako kayingira mu kati ne kakalya ne kabiikamu amagi. Kati emmwanyi eno bw'ejja n'ebeerako empeke etandika okufuna ekikala n'akati kali ne kakala bw'oyinza okulaba akati nga kuliko ebikoola naye ng'ate kaliiriddwa. Kakati akawuka ako kaleese nnyo obuzibu. Kati mu kiseera kino kituliko abantu guno omwaka baalaga nti babazizza nnyo emmwanyi era n'abo abazisuubula nga bazigula ku miti bafiiriddwa ssente emmwanyi. Era nkubira UCD omulanga era ennaku zino ntandise okukyogera nga nsomesa abantu nti emmwanyi kyekiseera abantu bave ku kulima obulimi balime bawawagudde bazitemedde naye batandike n'okuzifuuyira nti kati abantu baffe batandise okukosebwa olw'okuba nti emmwanyi ze bali badde bafuna tebazifuna enkuba bw'etonnya ziyiika ne ziggwako ku miti so ngeri zibadde zijjako ezirina enkuba bw'etonnya ziggwako okwo nno okusoomozebwa kw'amaanyi kati gwe tulina mu mulimu guno ffe gwe tulimu ogw'emmwanyi lwakati gwe zinze Ssebaggala n'aligambye nti wiiki emu njagala ttani 200 sikyasobola kuzifuna afuna ttani nga 5 kati okusomooza n'abalimi bakulina naye ng'ekirime ky'emmwanyi kibadde ku katale ka waggulu nnyo. Emmwanyi yatuuse ku kiro eno eyakase gye nkugamba siringi 8 kiro etya ng'ekitegeeza nti omuntu bw'atwala ensawo ze nga 2 kiro 160 asobola okukubamu kase kiro 10 n'afuna emitwalo gye 8. Kati ng'olaba omuntu afunye mu kiro 10 emitwalo 8 asobola naddeyo n'agula byonna bye yeetaaga awaka. Emmwanyi ze endala n'atereka n'atunda ng'alina ekyetaago kubanga bakadde baffe edda emmwanyi baazitunda nga balina ekyetaago yalinga bbanka yaabwe. N'olwekyo era nkubira gavumenti y'omulanga ngali bwe twagisaba negabira abantu endokwa z'emmwanyi kati njikubira omulanga eddagala erijja okufiira akawuka ako kagende gavumenti erina okulaba nga ekendeeza ku musolo kwabo abalireeta abantu baffe basobole okuba nga balifuna ku bbeeyi eya wansi naye abatali ekyo emmwanyi zigenda kwesalira ddala naddala mu bitundu nga bino Mukono, Kayunga, Buyikwe, Luweero, Busoga kyekigambo ekyo kati ekiriwo eky'emmwanyi n'ebitundu bya Mpigi ebimu n'ekibuga ekirwadde ekyo kigenze kiseesera era nawala kijja genda kiyongera okuseesera. Hajji twogereko ku mulimi tulaba nga ekimu ku bisoomooza ekirime kino naddala ku ludda olw'omulimi gwe mutindo nti aginoga atya mmwanyi ki egenda ku katale n'engeri gye kiri nti n'ebyenfuna kaakati byongedde okusereba omuntu ye olugifuna atwala butwazi ku katale. Hajji emmwanyi egenda ku katale yandibadde etuuse ku ddaala ki? Yandibadde kirungi omulimi waffe n'anoga tubakubiriza okunoga emmwanyi eyengedde obulungi. Buli omu ekintu ekyengedde akimanyi bwe guba muyembe bweba nnyaanya ebimu ebyengera bimyuka bikola yero. Kati n'emmwanyi yaffe bw'ogiraba ng'eringa musaayi
yesaanidde okunoga era emmwanyi eyo omuntu waba aginoze nga eyengedde bulungi ate agyanike nga tagyanika ku ttaka ateekewo ettundubaali agyanika okwo era amekenga sure nti emmwanyi eyo ekaze bulungi aloka agitwala okugikukyuma okugikola ki okugisunsula naye omuntu ekissa omutindo nti omuntu anoze ebimwanyi bya kiragala oli agenda okunywa kaawo oyo tasobola kukola kawo kalungi ng'emmwanyi eyo baginoze nga nto. Gye buvuddeko awaaliwo enteekateeka n'omukulembeze w'eggwanga gye yavaayo n'akkiriza n'agamba nti yagiyinamu omukono ey'okulaba nga emmwanyi eweebwa omuntu omu y'aba agigula wano mu ggwanga ate mutandika otugambye nti mwatuka ekiseera ne muweebwa omukisa okubanga omuntu osobola okutunda emmwanyi yo gy'oyagala. Olowooza kino kiyinza okuba nga kye kimu ku bisoomooza ekirime kino? President Museveni musajja mugezi naye ate ebintu ebirala ebimu waliwo asobola okukola ne bamukolera okunoonyereza ne bamuwa lipooti yaabyo naye kino ffe ekyomuntu okujja okugula emmwanyi omu ffe ng'abali mu mulimu guno tetukiwagira. Omulimu gwonna gunyuma nga waliwo okuguvuganya naye omuntu omu bw'aba nga yazze nti yagula asalirawo bannayuganda bonna ekyo ffe tetukiwagira era ffe tugamba twasaba nti President Museveni bw'aba yagala okugula emmwanyi za Uganda nga bwe yagamba nti yakirimu ffe tugamba nti President tulina amakampuni mangi wano agalese billions of money era galudde wano emyaka 3 n'omusomi gali wano gagula ki gagula mmwanyi. Bw'oba oyagala okuyamba abantu bayongera okufuna akatale teekawo okuvuganya vinki agambe nti nze ngula kilo siringi 45 abalala bana abagula siringi 80 tebajja kutwala wa muguzi mulala yenna bajja kutwala woli agula akaki aka45 naye bw'ogamba nti nno omuntu omu muleke mu ddiira azine ne bw'anaaba azina bubi kubanga yakola ki tewali kyakola ati ye muyimbi munnange gwe baleese ku mbaga ate tunaakola ki kakati ekyo nno kiba kya bannaffe abali mu mmwanyi n'abaguli mu kuba kubanyigiriza naye ffe tusemba vinci ajje ayongereko omutindo ogwo gwagenda okwongerako naye nga n'abalala basigadde mu mulimi ng'akatale kali openi akatale tegeetaaga kukugira ffe akatale tukategere wano ku ssimu ne tugamba nti kati Bungereza eguze bweti Amerika eguze bweti buli lunaku akatale kakola ki kafulumya naye olwayo vinci senga avaayo n'aga nti emmwanyi ya Uganda guno omwaka tugenda gigula siringi 6 nga ne bw'eneerinnya yo ne yamala okusetinga bbeeyi y'omwaka agamagoba gonna ani agenda okugafuna naye bw'ogamba nti buli muntu anoonya akatale vinci abeere n'akatale ke kyagalanye ebeere n'akatale Ugakoofu Olamu Kawakomu LD Ibero kampuni zonna ezo zigula emmwanyi z'abazungu ezisinga abaddugavu ntono naye nti olaba nga wabeerawo okuvuganya akatale buli kiseera era abalimi banyumiddwa nnyo bw'oba okyagamba siringi 15,500 omulala agamba 5,700 bw'oba okyali ku 5,700 munna agamba 5,800 abalimi basiga nze nakomye okugula emmwanyi z'embalala ntungamo ne Rukwingiri ebbeeyi gye nasembyeyo okuzisasula siringi 7,800 kilo nga teriiko transport naye kati bwogera kuteekako transport nange gye naagitunda olowooza emmwanyi eba eri mu ssente mmeka nga kilo ya kibooko omuntu mulimizi anoze nayanika wali nezikala bulungi eri ku siringi 10 mmeka 4 kitegeeza nti omulimi oyo bwananoga kilo ze 2 ekitono ennyo butono ennyo nti otalina na mmwanyi alina miti ajja kufuna ssente ze era zimuyambeko n'olwekyo ku nsonga ya vinci nze nsaba mukama waffe President nga bwe yagamba nti yagirimu ajja bagule emmwanyi vinci egule emmwanyi naye nga akatale kali open nga buli omu asobola okutundira akatale n'afuna omuguzi webweru namugamba Ssebaggala ngenda kugulako emmwanyi zo bbeeyi kinti bweti ti bw'ogula bwotyo tulina vinci wanaagula bwati ngazenguza vinci. Tulaba nti Hajji omulimu guno oguwangaddemu n'essaawa ya leero oba nga guwatandikiramu birungi ki by'oyinza okugamba nti kati ngwenyumirizaamu bino byo ndabika mbituuseeko oba oliawo kiwe n'omuvubuka ali eyo okweyongerayo n'ensonga ey'obulimi? Buli kimu kyenyumiriza mu mulimu guno
kubanga gumpa emirembe kyokusookera ddala kimu guli season kubanga sawa etuuka neziggwako neba nga teriyo mirimu nemanya ti nja kgenda ngule Masaka mbalala kubanga season tezikwatagana naye ebimu byenenyumiriza nti ndi musajja mufumbo alina abakyala ate nina n'abaana kati ewaka wange diguli 8 ate nga teriyo omwana asomera mu kasomero ka layisi nti abaana bange basomera mu masomero ga bbeeyi mbaweeredde basomye kati buli lwendaba nti nze atafuna musaala mu ofiisi gye musifuna musaala sirina allowance naye nsobola okuvuga emmotoka yange buli lunaku nga ngituulamu bwomu netambula wenjagala ekyo nkyenyumirizaamu nti lwakuba ti omulimu guno gwekola gusobodde okunyimirizaawo nenyimirizaawo famire yange nembeera mu bulamu bwemmanyi nti kati nange Katonda awo wakoze eki wantadde n'omuntu omulala nasobola okuba nga akola ki ngandaba. Yes, tulina okusoomozebwa mu mulimu guno nti tulina ebyuma bye twazimba kati ng'eyo bigerere wanawanawa naye ebyuma ebyo bwe tuba twagala tubigule baleeta abalimye emmwanyi ku byuma byaffe tusooka ne tubawa ssente. Nsubuga n'agamba ngenda kubira wa Hajji Ssebaggala kubanga waliwo n'omulala alina ekyuma naye bano b'owa ssente kibakakatako kuleeta wa awo nno ssente zaffe zifiiramu nnyo abantu abo betuwa ssente ogenda ogula. Ekyokubiri era tufiirwa ssente abantu bano betuwa ogenda ogula kase kuba kati nze ndi wano naye emirimu gitambula gwe nnakuwaddeyo $5,000,000 oli ne mu 3 oli ne mu 2 oli ne mu mmeka bonna ne bagenda ne bagula ne baleeta naye ku nkomerero izo okwesanga wa $5,000,000 ng'olabako 3 abiri togakola ki togalaba ate nga obadde okola naye nolwekyo okusoomozebwa nno tukusangamu ssente zaffe zifiiramu nnyo. Omulabi waffe omulungi owa Kyaggwe TV wetutyo nno bwe tuteekateeka okutuuka ku nkomerero ya pulogulaamu ey'olunaku olwaleero. Nze Richard Ssentaayi muzzukulu w'eryassaafu nsibuka nakasongola ndi ne ssentebe w'ekibiina kya NRM mu disitulikiti naye Mukono Hajji Twahir Ssebaggala. Naye nga bwenakutegeezezaako mu ntandikwa nti omukulu ono tali mu bya bulimi byokka ali ne mu nsonga ez'obukulembeze tujja kubanga tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nga tutunuulira obukulembeze kubanga tulowooza kati bw'obanga weeyambisiza enjogera ya leero nti kati olwo akasente atandise okukafunamu ke kamusikiriza okubanga ayingira ebyobufuzi yabaffe bw'abanga yabiyingira abituusizaawa. Njagala mukuwe akuweyo akatalekeka tuwumbewumbe enteekateeka y'olunaku olwaleero ate tulabe ekiddako. Hajji ndowooza ojja tuwaayo obubaka eri eggwanga lyonna tukwerekereze. Nze nkubiriza bannayuganda bonna naddala abakyali abato nze kubanga byempiseemu buli lwetundira omuvubuka ng'ali awo nga talina kyakola nnumwa nnyo so nga ate asobola okubaako kyatandika okukola naye nze kyenkubiriza eri bannayuganda bonna naddala abavubuka abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi buli mulimu gwonna ogubeera nga gusobola okuvaamu ssente tandika ogukole ebirala byonna omanyi ate bw'okola bw'otandika okukola akalimu nina abaana bakuseetera ti biiki mbenyumirizaamu nabakwatako ne mbagamba nti tambula ku makya bakulete ku bodaboda olweggulo ngoddayo tambuza bigere zobadde okozesa osobole okuziseevinga bw'obadde olya siringi 4,000 fuba olabe ng'olya siringi 2,500 1,500 lukole ki 2,500 ezo zitereka okumala omwezi n'olwekyo tukkirize tutandika okukolera obusente obutono bwojja kututuusa ku ssente nnyingi. Ekyokubiri tukendeezeko ebyo ebituwa essanyu bw'oba tonnakola ssente kutuuka kukula kuliibwa waliwo ffe kye twakolereranga ngoga ssente zayi tezinnakula kutuuka kuliibwa bw'oba tolina investment z'otaddewo zisobola kuvaamu ssente nga ne bw'oba tokoze zijja kuba zikuwa ssente ssente zo tezinnakula ssente ezikuze kwe kugamba nti nina amayumba gange ne bwembeera wano omwezi bwe gunaggwako gajja kumpayo $5,000,000 ne bwe naaba nga ndwadde okumala emyezi 6 ku ndiri amayumba gange gajja kuliisa abantu bange. Emmotoka zino abavubuka naafuna ku ssente n'agula emmotoka. Emmotoka si asset, ye emmotoka gye waguze mu bondi olwaleero enkya n'ovuga n'egenda n'ekola ki n'eggwawo.
abantu ba wano mu Central Region bagadde nnyo okwejalabya. Ayagala kusula mu nnyumba ya mitwalo 4 afuna emitwalo 8. Tusooke nnyo tuyige nnyo okwerumya. Tuyige nnyo ekigambo okwerumya naye nga tulwa n'ekigendererwa nti nina wenjagala okutuuka weewo. Omuntu yenna omukisa gwo ogugezesa ng'oli mu kukola. Tosobola kugezesa mukisa gwo ng'oli awo onoonya kino oyagala ofuna ofiisi ennungi kubanga wasoma kubanga wakola kino. Kibi nnyo atasomye ate nga gwakozesa gwasomye. Naye tunuulira ye yatandika na biki era lwaki ali bw'atyo naawe otumye ogenda nange ndi muntu nange nsobola. Omuntu yenna bakkiriza naga ati nange nsobola asobola okutuuka waggulu era asobola okutuuka gy'alaga. N'olwekyo nze kyenkubiriza abavubuka bino byonna ebyobufuzi tetubigenzeemu. Mbadde mbibulya nnyo abavubuka ebyobufuzi kkiriza gavumenti eriwo gikkirize gwe gy'ojja okwagala ejja kusaga ng'oli bulungi. Ojja kwagala gavumenti endala ejje naye bw'oba tolina biwandiiko ne bwejja tebajja kuwa ofiisi nnungi era bajja kukusanga bagambe omwana waffe kiki mwana watuwagira kwatayo ekizike ojja kukoma ku ekyo kubanga tolina mpapula zijja kutwala muki mu ofiisi. Naye obulangira bw'omunaku kwekolera bwe bagamba nti nno kupakasa toyagala kupakasa ku kyalo kwozaaliddwa kwokulidde mwana wa gundi senguka oveewo ogende mayiro 50 genda opakase naye nga wagenda n'ekigendererwa kyakufuna kapito otandika okubaako kyokola. Gwe mbadde muwuliriza nze Hajji Ssebaggala Twahiri omusajja omusuubuzi neekolera jjange ate era omusajja munnabyabufuzi nayingira ebyobufuzi 87. Ebyobufuzi bino mbadde nze mbitambuza n'emirimu gyange era nze ebyobufuzi mbiwa obudde bwabyo. Ne bw'onoogamba otya nga nange nina ebyange bye nina okukola tojja kuŋŋamba nsibe mu ofiisi wano kubanga tejja kumperera baana. N'olwekyo nkwasaganya buli kimu n'ekiwa obudde bwakyo. Naye gwe mbadde mwogera naye gwe mbadde muwuliriza gwe mulaba ye Hajji Ssebaggala Twahiri chairman wa NRM Mukono disitulikiti. Tweyanziza nnyo Hajji omulabi waffe omulungi bwe tutyo bwe tutambudde mu kitundu kyaffe ekisookedde ddala nga twayaamu ne Hajji Ssebaggala Twahir Ssentebe ow'ekibiina ekya NRM mu disitulikiti ey'e Mukono. Tutambulidde mu buufu bwa byanfuna obubaddemu n'obulime. Ekitundu kyaffe ekiddako tujja kuba nga tumwebuuzaako akikola atya oba yakikola atya okubanga atuuse watuuse mu nsonga ez'ebyobukulembeze. Kikulu nnyo okuyigira ku bakadde baffe oba oli awo oyinza okuba oli eyo nga weegumba bwegumbi kukeera ku makya okutuuka ku ddaala ly'otuuseeko naye olina kutandika mpola ate naawe osobola. Awo we tubuuliza abantu bano nti okikola otya. Nze Richard Ssentaayi muzzukulu w'ebya Saafu nsibuka nakasongola mbaddewo okukwanjulira n'okukuteekerateekera pulogulaamu eno okikola otya. Kyaggwe TV gwe mukutu gwaffe tuli ku YouTube otunoonyako bulungi nnyo. Subscribinga, likinga, sharinga. Tusisinkana olundi agundegunde omuterega.